ولي الصالحين أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوكر الدلة twebaza Allah subhanahu wa ta'ala azzeemu okutusinkanya mu kifo kino ekyekitiibwa. Tumusaba atwanguyirize okumutegeera mu ntegeera entuufu gy'ayagala tumutegeeremu era gy'asiima. Tumusaba okutwanguyiriza okuyita mu nsi muno nga bw'ayagala singa bwe twagala. Tumusaba atuwonye ebikemo by'ensi n'enkomerero. Ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala basobozesezza ne tubeera ffenna mu kifo kino mu kiseera kino. Sookera ddala nsaba tusembere abali ewala tugende mu maaso eddarasa ya leero insha Allahu ta'ala. Eddarasa yaffe obutalandagga twasalawo okusoma n'okwetegereza aya esinga ekitiibwa esinga obunene mu aya zonna. Bwetugamba obunene obw'ekitiibwa kyayo olw'ebyo ebigirimu Ayatul Kurs twasalawo okubeera nga tutambula nayo okutuusa bwe tunaaba tugimazeeko tujja kutunuulira essuula eyitibwa Ali Imran insha Allahu ta'ala olw'obwetaavu obw'amaanyi abantu bwe balina oba bwe tulina eri okutegeera essuula eyo. Ayatul Kursi twagamba tyalina ebigyeyawulidde. Olwaleero okusinziira ku budde n'obufunda bwabwo tetugenda kutunulira byeyawulidde Ayatul Kursi, tugenda butereevu mu kwongera okutunuulira aya ekitundu ekidiira ekisembayo mu aya eyo insha Allahu ta'ala. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Nga bwe mbagamba bulijjo tutambula ne tafsiri ez'enjawulo. Olwaleero era tugenda mu maaso ne tafsiri ya Sheikh Rahman bin Nasir Saidi au Saadi rahimahullah gye bayita Taysiru al-Kalim ar-Rahman fi tafsir al-Kalam al-Mannan. Okwanguyiriza kw'omugabi ar-Rahman omusaasizi mu kuvuunula ebigambo by'omugabi subhanahu wa ta'ala. Kyategeeza nti okusobola okubeera nga vuunula ebigambo bino linnya lye yatuuma ekitabo kwali kwanguyiriza Allah kwe yamwanguyiriza n'okusaasira kwe yamuwa n'ekyengera kye yamuwa bayali myaka 35. Tugenda kutuna tafsiri ye insha Allah ta'ala tunoyira ebigambo bye tugenda nayo maaso. Tafsiri ey'okubiri nga bwe nzija mbagamba bulijjo tafsiri ya Sheikh mukulu Sheikh eyitibwa tafsiru al-Quran al-Karim Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin. Nabagamba tafsiri ya Suratul Baqara yagiteekamu emijalladi 3 kunyonyola kwamala emijalladi 3 kuno gwe gwokusatu rahimahullahu ta'ala. Ono muyizi ono era ono bwe yafa ono yatula mu ntebe y'ono
era baba wetegereza enteeta ebigambo by'omuyizi bifaanagana bya Sheikh we rahimahumullahu taala. Twongerako n'endala ya ahkam sigireese kubanga ebisinga okwetaagisa olwaleero biri mu zino ebbiri. Tegerekesa ebitiibwa, tugenda ku katundu mu Ayatul Kursi akagamba bwe kati akasinga okubeera sensitive, akalimu n'ensobyo ennyingi. Katugendako olwaleero. Kenjagala tusooke tufune amakulu ag'okungulu ge twalaba tulyoke tugende munda n'ebiga by'abamanyi. Kagamba bwe kati, kagamba nti wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma huwa al-aliyyu al-azim. Kyekitundu ekisembayo kye tugenda okutunuulira olwaleero. Temwerabira barakallahu fiikum nti Ayatul Kursi yonna erimu ebitundu 10 nga byonna Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira ebimukwatako ebyeyawulidde ye ebitasobola kubeera na kitonde kyonna mu aya eno. Akati buli kitundu mu bitundu bye tusoma atubuulira bimukwatako. Naam, akola atya? Atubuulira ebimukwatako subhanahu wa ta'ala. Tuli ffenna bw'agamba nti wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, twavunula tugamba bwe tuti entebe ye nga kyekifo kyataddeko ebigere bye, ngazi era nnene okusinga eggulu n'ensi. Al-Kursi kyekifo kyataddeko ebigere bye. Agamba nti ekifo kyataddeko ebigere bye kigazi era kinene okusinga eggulu n'ensi. Al-Arshi kyekifo kyatuddeko kyali waggulu waakyo subhanahu wa ta'ala. Munfunye? Ali waggulu arshi ye mu mbeera esaanira ekitiibwa kye n'obuyinza bwe. Tusobola kubeera nga tumukubako ekifaananyi subhanahu wa ta'ala, obula tukkiriza ekyo kyaba atugambye. Bw'atugamba nti kursi nga kyekifo kyataddeko ebigere, kigazi kinene era kigazi kusinga amagulu 7 n'ensi 7, tukkiriza nti kyatugambye kyekyo. Ye yasinga okumanya bwe bifaanana n'obwennyini bwabyo. Faawe tukoma. Munfunye? Akatugenda akatundu ako okwogerako olwaleero inshallah. Tunaba kwogerako. Ngenda kubuuza ebibuuzo bino ndyoke ensome bye tugenda okusoma. Tabani wange, tukkiriza nti Allah waali. Tumara okwanukula ebibuuzo nga tugenda mu tafsiri ya Sheikh Saidi ne Sheikh Ibn Uthaymin. Oba kambuze bwe nti okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mpaje soka mpagiza okukkiriza al-imanu billah oba ntu'mina billah, kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala erina empaji nnya. Kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kyokka bwe kiti kirina empaji nnya. Bw'otazikkiriza oba tomukkiriza ni azimanyi.
empagi z'obukkiriza ziri mukaaga. Enjawulo wakati w'empagi z'obukkiriza n'ez'obusiraamu ti empagi z'obusiraamu ebikolwa byazo bya kungulu bya biyungo. Empagi z'obukkiriza ebikolwa byazo bya mwoyo. Enjawulo. Buli mukkiriza musiraamu so si buli musiraamu nti mukkiriza. Lwaki? Kisoboka omuntu okwoleka obusiraamu so kizibu nnyo okumanya omukkiriza n'atali. Kakati empagi esooka mu mpagi z'obukkiriza an tu'mina billah, mwenna mugimanyi okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kulina empagi nnya, kuzimirwa ku mpagi nnya. Bw'omenyaako emu oba tomukkiriza. Ziriwo empagi nnya. Al-imanu billahi ta'ala yatadammanu arba'ata umurin. Okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kulimu ebintu bina z'empagi nnya. Otabikkiriza oba tomukkiriza. Naamwe kisooka al-imanu biwujudihi, kyekisooka okukkiriza okubaawo kwe nti waali. Ekisooka. Ekyokubiri al-imanu birububiyatihi, okukkiriza obulezi bwe n'obutonzi bwe n'obugabirizi bwe n'obulabirizi bwe n'obufuzi bwe biri mu muteeko gwa tawhidi rububiya. Kyokusatu al-imanu biuluhiyatihi, okukkiriza okusinzibwa kwe nti yekka yasinzibwa mu butuufu. Sigadde byonna ebisinzibwa bitaliyo ebisinzibwa mu bukyamu. Ekyokuna al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, okukkiriza amannya ge n'ebitendo bye. Ezo empagi ezizimbirwako empagi zo, ekigambo al-imanu billah, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kuzimbirwa ku mpagi nnya. Okukkiriza okubaawo kwe, okukkiriza obulezi bwe, okukkiriza okusinzibwa kwe, okukkiriza amannya ge n'ebitendo bye. Kyotugamba nti al-imanu billahi ta'ala yatadammanu arba'ata umurin. Okukkiriza Allah kulimu ebintu bina. Al-imanu biwujudihi, okukkiriza nti waali. Al-imanu birububiyatihi, okukkiriza obulezi bwe. Al-imanu biuluhiyatihi, okukkiriza okusinzibwa kwe. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, okukkiriza amannya ge n'ebitendo bye. Kakati kinjagala okutuukako ekindeesezza ebyo, barakallahu fiikum. Bwe tumala okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala waali, tuli fenna uno muqaddima gwabire tugenda okusoma amagezi amalamu gakimanyi tetewaliwo kintu kyonna kyetukkiriza nti weekiri okujjako nga kirina ekifo wekiri. Tuli fenna onfunya muganda wange, buli kyetukkiriza nti weekiri kiteekeddwa okuba n'ekiki n'ekifo wekikola ki wekisiŋŋaanibwa. Oli wamu nange? Tuli fenna? Naam. Singa oli akugamba nti waliwo Kaaba, waliwo ennyumba eyitibwa Kaaba, omubuuza otya? Esiŋŋaanibwawo. Bali tesobola kubanga weeri nga tena wesiŋŋaanibwa. Kati bwe tukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala waali, ateekeddwa okuba n'ekifo waali. Naam, ateekeddwa okuba n'ekifo waali. Tetusobola kukkiriza nti waali ate nga talina kifo waali. Kitegedde? Kati ekifo ekyo waali eyakitubuulirayo kennyini. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, musaasizi ali waggulu arshi ye, tebeekedde waggulu arshi ye, yatubuulira ye kennyini.
Olifena era mu kiseera kye kimu yatubuulidde nti ayina ne korosi, ayina korosi, n'atubuulira n'obunene bwayo n'obugazi bwayo. Ekitukakatako ki? Okkiriza nti Allah ayina arshi, Allah ayina korosi, bifaanana bitya? Yamanyi bwe bifaanana. Kye kitwetaagisa ffe okkiriza nti abirina kubanga yabitugambye. Kitwetaagisa okunoonyeza kwe bifaanana? Nedda, tatubudde bifaanana, wabula atubudde obugazi bwabyo n'okutugamba nti webiri. Onfunye? Mukitegedde? Pointi mukitegeere. Wala omusajja bwe yajja eri Imam Malik n'amugamba nti Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, nti Allah omusazi aliko arshi yatebenkedde. Yamugamba nti kaifa stawa? Omusajja abuuza nti kaifa stawa? Imam Malik ali mu masjidi ng'eno, atebenkedde atya? Nti aba amugamba nti al-istiwa'u ma'lum, kibayita okutereera n'okutebenkera kimanyiddwa. Mukisa atebenkedde ku ntebe ya alidina, kimanyiddwa ekyo. Ogamba nti atebenkedde, abantu bamanya nti ali waggulu wa ntebe kwatudde. Wal imaanu bihi wajib, okukkiriza nti istawa ala al-arsh teeka kuffe, okukkiriza nti ali waggulu arshi kubanga akitugambye. Ofuna? Wal kayf majhul, atebenkedde atya? Yamanyi, tetukimanyi ekyo era tukinoonyerezaako. Wasualu anhu bid'a, n'okubuuza atebenkedde atya kuba kuzuula mu ddiini teri yali akikoze. Nagala mufulumye wabweru, mumufulumye wabweru mu bwangu nnyo. Era bagandi bwe yakimubuuza yatuyana n'avaamu entuuyo, teri yali akibuuzisa. Bwe yamaliriza okumwana okula, nagala mufulumye bweru. Sheikh Abdul Muhsin al-Badri yawandiika ku bigambo ebyo byokka ekitabo kiramba ekinene nga kirimu ebigambo ebyewuunyisa. Ekyo Imam Malik kyeyakola. Ntegerekise? Munfunye? Kyonna kye tusobola kutuukako okumanya na kulaba n'akitugamba, ogwaffe gwa kukola ki? Gwa kukikkiriza nti bwe kitabo kiri. Munfunye? Lwaki atubuulidde ku korosi ne tugamba nti ekifo kyataddeko ebigere yamanyi, abitaddeko atya yamanyi, naye atubuulidde. Tegenda tutya nti kwatadde ebigere tugenda kulaba obujulizi ku nsonga eyo. Munfunye? Kibuuzo ekirala nakyo kigoberera kino kyenjagala okutuukako. Tukimanyi nti abakulembeze b'amawanga mu bitiibwa byabwe baba ne bakabaka, mathalan baba n'embiri. Oli wamu nange? Obeere nange. Bakabaka baba neki? Baba n'embiri. Ate abakulembeze b'amawanga balina State House, White House. Efo bakola ki? Mwe babeera, mwe bakulemberera, ebibaawula ku bantu ba bulijjo abasigadde. Abantu abalala bagamba nga boogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ti Allahu fi kulli makan, Allah ali mu kifo kyonna. Ekyo la yaliqu billahi ta'ala, tekisaanira kitiibwa kye. Kisoboka kitya okubeera nga abakulembeze b'amawanga, bakabaka balina embiri, balina gye basiŋŋaanibwa, ye nga ali mu kifo kyonna ne mutoyi gyali? Tekisoboka. Lwekyo ababuze bagamba abantu. Eno ye Salam TV. Byolina okukola obeere steady. Kozesa intaneti ya lukale. Abalumika essimu bakozesa nnyo intaneti y'olukale. N'olwekyo tukikozesa ng'okebera ebyekusifu mu ssimu yo nga pini ya banka. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that grail
you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Women aren't honored in time. They're woven through it. In every day, every moment, every breath. From first light to the last and beyond. This International Women's Month, DSTV honors women across every story, every chapter, and every voice. We are because she is. Eno ye Salam TV. Allah ali mu kifo kyonna. Era abalala bagamba abantu ti Allah subhanahu wa ta'ala batugamba nti ali waggulu tuba tumufaananyiriza, batugamba nti ali saidi yadde tuba tumufaananyiriza, batugamba nti ali kondo batumufaananyiriza. N'olwekyo tugamba nti talina waali, tetumutaana kino kyakuba nti ali wano. Kiba kitegeeza ki ekyo? Bwe bagamba nti balina basobola kugamba nti ali wano, baba bategeeza ki? Kiba kitegeeza taliiwo. Abalanga nedda nti Allah subhanahu wa ta'ala nti ali mu buli kifo kyonna. Kino kyo si kituufu. Akati bayinza okuga nti kati oyinza kugamba kikwayiga nti wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Ali wamu nammwe wonna mubeera muli. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Abantu tebeeyawula basatu okuggyako abeera wakuna. Tebabeera bano okuggyako abeera wakutaano. Paka aya gyeko. Tugamba ti Allah okumanya kwe, okusaasira kwe, okulaba kwe, okutaasa kwe koli mu buli kifo kyonna. Naye ye tali mu buli kifo kyonna. Asobola okusaasirako mu buli kifo kyonna. Era alaba ebiri mu kifo kyonna. Era awulira ebiri mu kifo kyonna. Era amanya ebiri mu kifo kyonna. Naye ye tali mu buli kifo kyonna. Ali waggulu amagulu omusanvu gulu waki? Wala tulina obujulizi nga kka ku ggulu erisooka mu kitundu kyekiro ekisemba. Tulina obujulizi nga okwogera Nabi Musa yakka n'akola atya? Ng'avaawa. Tulina obujulizi nga Nabi sallallahu alaihi wasallam agenda mu ggulu. Agenda waani? Obona bujulizi. Tulina obujulizi nga Nabi sallallahu alaihi wasallam asonga waggulu ng'ayogera ku nsonga z'obusiraamu enkulu nga Allahumma shahadi n'alaza gy'ali. Ntegereka kisoboka okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ali mu kifo waali n'abeera nga okumanya kuli mu kifo kyonna n'okulaba kwe n'okusaasira kwe n'obulabirizi. Kisoboka. Lwaki? Yenna nnyini biri mu ggulu ne mu nsi. Kyekisooka. Ekyokubiri, bwe kibeera nga ekitonde nga omwezi mathalan n'enjuba kiri ekitonde kimu, kiri mu kifo kimu, naye omusana gwakyo, kitangaala kyakyo kiri mu kiki? Kifo kyonna. Guli omwezi gumu naye gwaka mu nsi yonna. Kitangaala kyagwo kibu n'ensi yonna naye nga guli mu kifo kimu. N'enjuba bwefaanana, ebyo nga nayo bitonde. Wolowooleza nti omutonzi tasobola kubeera nga ali waggulu wa arshi ye n'abeera nga alaba ebiri mu kifo kyonna, era nga assa okusaasira ku buli kifo kyonna, era ng'awulira ebiri mu kifo kyonna, era ng'amanya ebiri mu kifo kyonna. Ekyo si kizibu gyali. Wama dhalika Allah biaziz, innahu ala kulli shay'in qadir. Ntegerekesa bulungi? Munfunye? Ogubadde muqaddima nyanjula ku katundu kano ke tulikaga nti wasa'a kursiyuhu samawati wal ard. Tegereka kursiye, entebe ye ngazi nene era ngazi okusinga eggulu n'ensi. Eggulu n'ensi bwe liteekebwa wakati wa kursiye lifaanagana nga bw'okwata akasimooni oba akaweta n'okateeka mu kyererezi mu ddungu ery'amaanyi, tekasobola kulabika.
olw'obunene bw'eddungu. Ekifaananyi kiyinza okubeera ekyangu nnyo singa omuntu akwata eccupa y'amazzi eno n'obunene bwayo mu sayizi eno n'agiteeka mu bisaawe bino ebinene kakibeere kyennamboole mu makkati, esobola okulabika? Esobola kulabika olw'obunene bw'ekifo kyekoze etya kyeteereddwamu. N'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu olw'obunene bwa Kursi gafaanagana nga boolaba akaweta oba akasimooni wakati wa Kursi. Saala ene Kursi bw'eteekebwa wakati wa arushi naye efaanagana